tugende omanyi mwogera nnyo mujja kutegera lujja kubanga lwa Rwema na Juliana bifaananyi amala kuzaala ne biryoka bifuna naye ate ebya Rwema byo bizibu yamera ne Bina nga tetumanyi oyogera bubi nejo toli mu Uganda munnaffe ebintu ebimu ogwo ogira omanyi Rwema agire watina nogire kakati omuntu osanga okotoshira avwegejesa erogejjako kabina waleeta obuzibu eka Kimuli nkuyise mirundi emeka eddala gwani gumu Godfrey Magunda olina kubudde nga kubulire gonna Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunde buwenda buddu bukoma nsimbi director KPJ Dream KPJ ha katuje twogera ebintu byokulanga business kakati munnange nga ndaba ka video ko ngamba nenga twalira mama nayombesa mama nze gwolaba nayombesa era navayo tetukkiriziga nga mama yankwata ku kamera yali ya shooting nedda nka video nze nyomba ni mama wali tosobola kugumiikiriza mama ngolo akoze ki yali tasobola kugumiikiriza nanzaala nga gwe bakuzaala lwaki anzaala nga abalungi tebannazaalibwa ye waabwe ekigamba abalungi tebannazaalibwa kyali tekiriiyo nagumiikiriza ati mu byonna njagala kutegeera mama omunyigira kuzaala leeti oberenga kunzaalanga nga gwe ne bakuzaala leeti yani nzadde nga naawe bakuzaala kati ne tubanga tubalansi ne tuweraba mu mbeere ukitegedde naye wabula bambi yaŋŋumyamu kale yaŋŋamba naye tofaayo tujja n'enkulu enywa musobola okujja amazima natunula ne ŋŋamba nisokoleke kankubuuza bino ebintu bya Gali Wango n'obucokolo bya ddala obucokolo bwo bugwa kubankulaba n'obucokolo obucokolo bwo bugwa mbulaba naye ebya Gali Wango bya ddala oba ekizibu ky'oyogala kati otaasa okunzimbira ku program tebadde kunzi sinadde jasi tukyanyumyamu bunyumya twetege kakati kubanga Gali Wango baba taliiyo program tugikole nga nze ndi wano nga siri eno gundi ofumba ojja kumenya amaka ojja kuyiwa amaka nange obucokolo sebo mmanyi obusuula lwakuba sinywa naye nga banzikiriza mu kafaaka kamu genda wali abannakato wera bakimanyi bannakato olukulaba nga bagawa obucokolo era banja 3 ne balinda omukulu ekitegeeza n'omugezi ateegera w'abannakato nandabako munnange ate eddakiika emu ayagala omire emmire oba okyajukaga era tonnamaliriza talina kunsanga oyo alina okujja nanze ndi mu lugendo linnya na boda naye nga bodako emabega mwami Gali Wango naye taba mukyamu waliwo abantu abamubi nnyo infact omwana oyo mulaba mubi kakati kyebadde mbuuza wajja ntugunywa fembi ki ekibaawo ate muna ekyewunyisa okiraba we twali muna twakatandika olugendo olwo nga taninaako buzibu naye ndooza kuzaala kyekizibu si kuzaala abantu buli omuwa ebbanga n'agenda bintu bye oyinza okwesanga obuzibu bweyongedde kati kyembuuza lwaki wali eri we twali tutandika twali tugunywa ffenna kati obuzibu bwavaawo yadde tuli mu WOLOKOSO tuve mu WOLOKOSO tugende soko ŋŋambe wiiki ebadde ejjudde kituufu wiiki ebadde ejjudde by the way no Uganda ogiraba tuli ku kyeyo obadde okimanyi kati ate ekyeyo kitegeeza ng'ovudde mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala nvudde matugandika wanda asitova gy'osula n'oyingira kampani kati bwe nvenda ejje n'enzija ekawempe mbazze kuba kyeyo oli ku kyeyo mukwano ono Uganda omumanyi kati bwe banzaala e Bukomansimbi n'enzija e Kampala kati ate olwo ndi ku kyeyo mukuyoola ndi mu diaspora aye kati goli mu diaspora kyekituufu ate waliwo ebikolimo ebinyuma omuntu bwakolimiranga nti n'ogenda e London n'ogenda mu America ekyo kikolimo kinyuma bagamba yadduka buddusi naye tewaliyo kikolimo kisobola kuzunza nga kikutwala gundi kitagobwa gwebale nnyo omuntu ekikolimo nekikutwala nekikusuula lwaki tekikutwala Masaka eri naye ekikolimo era nekikutwala Canada omanyi abantu aboogeddwako wanene e Kampala oli najja nakutemako omugambo nagamba wajeemu olubuto nga tolufunanga nako
Kati ekyo kyali ekinene Fifi bamukola ki? Kitegeza wali tewalujja. Kali saalujja. Abaana nga bakukeera. Abaana banna omuntu akutipako. Kati olaba nti nosiba ngamba mukyala gali wange olwo yangamba twali amafomba. Twale. Yali musajja yali mukazi. Bombi mulimu abajaji still n'agambira. Baba yali musajja abayi. Baba yali musajja abayegumya. Kati Fifi ekyo kyali kisinga. Bye bakamwogerako na munsi ekyo kyali kisinga. Waliyo ebintu ebibi mu bituufu kati ekikolimo ekikusindika Canada n'okwogerako nga ng'oli kiryagonja. Kubanga tubale tumenya bye yakolimira. Omanyi nga ne Patrico yamukolimira. Patrico talimu. Patrico mujuka. Patrico talimu. Okyamuwulira. Nze nkola kiwa. Faza tata mbadde nsaba busaka. Kinkolere nga muzadde, kikole nga atatigenderedde. Akusindike. Osindike mu America kolima tata. Faza kati bayina okukolima ebikoli kikolimo nga ate kinenemu. Kati ate gali wango. Kitegeza ayina okukolima bibi. Labayo. Ebikolimo kolanga bisatu n'obwana twaleko kamu abantu n'abanonna. Habona makola mulimu gwegumu. Gwe naye nedda. Mumaisha abanaganda bali mu diaspora bakyagabako wadde ennaku yabakuba ennaku nabo baava. Ate nga sente bagikola. Yakolimira ne gundi bwana banalide mwagala nnyo nze gwolaba. Selector Williams ne yagenda. Ne banali njagala Selector Williams era ng'olwo omukaaga nze programu ye beera wali bwenki. Sente tetulina nze ndifaaniwo kati ziweereze nga faaniwo. Akikole nga faaniwo. Omuntu akaabira n'amuwaayo. Agamba naawe jangu eno bazizze. Ekitegeeza tusigadde naye weevu tusigadde feke Uganda batwagenda dda. Nze nkubuulira amazima weevu nnene kubanga bw'otunuulira nti kati buli TV mu Uganda ennene buli radio ennene mu Uganda nekerekero kimanyi ti yadduka dda. Kati yalina n'obweru seeyo Chairman. Abagale ndaga muntu ya saini. Bagenda wakerekere. Kwega nayenga. Abana bage. Abasinga bagambo banyigirizibwa. Okunyigirizibwa kitegeza. Government ye banyigiriza. But ya ibajja emisolo nga bawagira sente. Bawagira NU. Kyagulanyi sentamu. Kati banyigirizibwa. Babagulidde office. Naye nange nyigirizibwa. Gwe maama we just yakukolimira yakuzaala mu budde obutali bwaffe kyekyokka. Ola yankola bubi. Kamukokka. Naye yaŋŋambye guma. Sokolindeko. Kati wamala n'owasa myaka gyo tuyoko tudde mu generation eddako. Kale bwe yaŋŋamba nti ŋŋume. Nensalawo ne ŋŋaaka ŋŋumiikirize mwami gali wange akutaawe. Abaana owezeza mmeka nga buli mwana ne maama we. Kale ninayo babiri. Buli mwana ne nnyina. Ochali tonnaba. Nkyali kyana kito. Kyali kito. Ne oluddewo. Nyamba. Weza enenge gye tuyamba. Ekisindiikiriza. Mugenda ozaala abaana abataliiko eza pampa tayimu eno. We wali obuzibu. Gwe munange mbadde nkyakugamba okunyigirizibwa okuliwo. Abantu banyigiriza abantu. Onyigirizibwa muki? Kasuba ng'owagira NUP. Olwedde ogwo musango bawaguzza. Ate kati waliwo atabanyigirizibwa mu ngeri endala. Nga bw'oba wagira NUP bano bakunyigiriza n'aba NUP ne bakunyigiriza. Kati nga Big Eye. Okimanyi nti abadde nenda abadde wa NRM. Abadde anyigirizibwa eno n'anyigirizibwa n'eno. Kubanga kiki nga Museveni aba NRM tebamuwa ssente. Abandupu ne bamugana okufulumya ennyimba ezinyuma. Ate ne bamugana naye yakubye it. Sinajiwulira. Yakubye it. Olimba. In fact ye it. Alimba. Towakana. Yafulumiza yagambye. Buno obubaka president simanyi obuwulire bukutuule mu mutima. Luyimba. Ennyo. Okay. Nnyo. Nakola press conference night abantu. Agenda kukola so. Era ddala so. Bigai agenda kukola so. Soyo. Ejja kujjuza. Cricket over. Cricket over. Wampa amawulire kikikola so kwenyamira. Cricket over si Yerugogo. Yerugogo. Nga wanene. Chicha, kyogamba agenda ku Freedom City. Yekwasa Freedom City. Freedom City. Gundi yagikuba n'agimenya. Ayo ya Gravity ne Spice Dana twaziba. Gundi. Ani. Alien skin. Kusokoleke. Alien skin bafaki ne bajjo. Sente.
oba kakola kaluma bajjo bajja batandika okalumamu omwana oyo oba bajja akalumamu kyo yagadde okwogera tobuzaabuza oba bajja akalumamu atandike kubanga waliwo abagambye mbu yabadde stand mbu bayina kye bayisaawo bajjo mulungi nze omanyi bajjo bebakola ne fulfigaawe mabegaawo ze bane story yannumya omutwe okumala okutegeera nti yali stand nti amuzaddemu omwana mbwate beekyaye mbwate amwagala nnyo mbwate fulawa ayina nekyana kyatalabirira nno ayina omwana bambi gwe yazaalamu omuwala gwe yazaalamu awo omwana gwatalabirira ono yamugamba ayina ekyuma ky'obuwunga oyo mulala oyo si mulala olowooza ono manyi nti atunda bizigo ali awo bamuyita nashigulo w'ebizigo bajjo ka kyekimugana okulabirira omwana bajjo ng'akola sente bajjo clear process naye lwakuba ndudde okuwulira ekivulu nga kitegekeddwa bajjo clear process ne clear process kyo nga kyo ndudde okkiwulira kyaka yeetundanga bajjo clear process yakikoowa naye nga bambi waliwo ebintu ebimu kale nga bw'okyogera nti bajjo talabirira mwana kiyina bwe kikuteeka bwakyogedde kati bajjo tekisoboka bajjo naye nze obusente butono nnyo bajjo sente zafuna ekyanjize lutalo lwe baakoze waliwo ebintu ebimu kati bannayuganda bye bakola nga bagenda bifiiramu kuba omuntu okugjayo emmundu akuba amasasi ani yajayo emmundu omusirikale wa bajjo yadda nti akuba gundi mu mbeera eyo okimanyi nti omuntu asobola okukuba omuntu esasi libeeri omuntu n'afiirawo sasi limu ekiza alien skin wetwogerera kakati ali mu bulamu bwakubiri obusooka badde bamumaze bwe baba babadde bagenda kutta n'otafa oba oyingidde obulamu bwoza wakyatubaga bagenda oli enkokoyo naye nti alien skin era ali mu bulamu kati pozi ali mu bwakuna gwe tomanyi alien ziva waggulu kati obulamu bwakubiri awo palaso n'amwongera obwokusatu neewuunya ekintu kimu ku gundi ku alien skin lwaki yamanyi nnyo okudduka ku basirikale anti wa geto ekigambo geto olaago olwawo okukitegeera geto kitegeeza bonna woolitandikirawo kubanga ku palaso yadduka palaso yaliwo mwana oyo yayimirira ne bamukuba empira waliwo we bamugoba kamotoka n'abuuka kamotoka ka poliisi sooka okireke naye we baali bamukuba empi yabeerawo mwana n'amwokya empize ekyo kyo yamukuba kubanga era n'afunamu yakimanya nti agenda kufunamu kati kyekiri kyetwagaye waliwo ebibimu birungi kati bakuba kati wano nyinza okukuba empi ne bagamba yakubidde omwana ku seeti era bwe yamukubidde ku seeti bwe zibanga empi zikutuusa ku bugagga kimuli kikole leeta empi ya basi tekawo njokyayo biri tukole concert abaana bali eri bagagala so just okukuba omukubi oluyi abaana bakola concert gundi simanya yabwe ya Zubeda ne precious remi yakoze yakoze red carpet omwana kwe yakabira amaziga ndi kuki kwe yakabira amaziga abanayuganda mugamba munamwetaze lwaki abanayuganda babi abanayuganda babi nedda abanayuganda si be babi buli lwoliraga bannayuganda nti wano wendi ate n'obalagira ku social media buli kyokolo ino kibalaga nanti era bakimanyi nti alina omwana kitegeeza nti azaala kati lwaki yakabadde akaaba nga kati gwe benkugamba bwe nvaayo negamba nti oyina enviiri kikaabya ate ozirina anti basi nafuna nvi anti bw'oba oli bw'aba ayina envi n'omugaa nti oyina envi ng'akaaba lwaki oba onnangira si kulangira kati oyina omwana lwaki oba onzijukiza envi zange oba okaabira bwere ate banaye mukekkereza amaziga bakazi mmwe mangi amaziga oluusi tulina we tugeetaagira nga mwenze gamba nga mukufiirwa tuba tugeetaaga gamba omusajja bw'aba yayenze awo kaabamu naye bagambye ate omusajja wayenda sikaaba kagasigale kufiirwa sokoleke sikaaba bwe tekikulumamu ng'omusajja ayenze atayenda kati noko sokoleke nsongera ku atayenda gwe goba tayenda kati omanyi obwamalayo obuli mu kuzungira wano kweno seeti yokka buti anti mwenda tunulako ngambe gwe toyenda bulira aliwa we kyogaka kati abantu bonna batambulirawo sigononera kukwenda
naye nze ate kankubuulireyo bw'otankabira nga nayenze nkugoba olimba kati oba onjagala kati ntegera ntya ng'onjagala nga tonkabira akati nagenze nentiisatiisa ne ngamba mwami gali wange eggulo ne mugamba noba olunaku lwenditegera nti wayenze mmanya nange nina olutalo lwabaddeawo n'abasajja babasiru ng'omugane lwolitegeera nadde nkanga mbukazi ne mugamba olunaku lwenditegera nti wayenze kimanye nti mateeka nange nina okwenda olwo olutalo lwaba lusewo nakati tunawe tuyingidde olusirika nangamba ekyegeza opulaninga okwenda nenamba nedda ngambye singa nditegeera nti oyenda ati ngaekyegeza essaawa yonna nnaatera okutegeera nti omwana oyo ayenda kitegeeza nti essaawa yonna onaatera okutegeera naawe oyenda kati ate osidamwine ebbuba ly'ekisiru kati okukitegeera otegeeza beera gamba ekyegeza wategeerera abagenda naye kankubuulireyo abasajja nzira kyovola abasajja sibaagala abasajja oyagala bakazi ye musajja amanya nti oyo muka musajja nagendawo era n'amanya nti yasuze nebba webale nnyo kakati gwe mukazi we bw'oyenda naga ongattako otya wasuze otya n'omuntu nga we naye ate nga ye gwe yagenzeeko era yabadde muka musajja era yasuze n'omusajja osula otya n'omusajja n'okomawo gyenda mmwe mulowooza bulowooza nti buli kyemukola kyekituufu abala kyebakola kyekifu nga mwekkiririzaamu nnyo nanti kakati waliwo ebintu ebimu nga bya butonde obutonde newaffe bukolayo si niwaffe obutonde bukola nga bya butonde kakati olaba nkugereze ku ki kyekyo nadde gamba yaje nga bukya nze bbiri nyangu wensanga abaana twabazaala ffembi anti kati abaana wabaawo omuntu gwe basinga okuwuliriramu emirembe nga ye maama nedda tata abo bajja muwuliriramu olumwande kabawuliriremu ye jjukira kati awo batakyagala kugenda naawe ayagala ya agende okujja nga gwe wagize dda watambudde dda tonekwasa ati nti nalabye nga bagamba muwala wa yiga yafudde yiga yalinayo omuwala ate gweŋŋamba yalina omuwala simaye bamuyita nze nakalabye ate mane twajjiddwa ne social media nawulidde ne mutabani we nti alina gwe yabadde akiishinga okomba kutya kunywegera okusala bigamba ate naawe mutabani wa yiga ate pasita ate wabeera pasita tebawasa pasita tebeegaddanga yanywegedde okunywegera kati ate kiba kigenze wala kyogamba yawasa mbadde sikimanyi nti yawasa anti bw'onywegera nga towasizza ng'oli pasita oyo gwe bayita sitaani Stani abazze naye ate abamu Stani be bamwereetera kakati Stani ng'akeera ku makya otuusizza ebiseera eby'okuwasa lwaki towasa akyali muto omwana oyo akyali muto nnyo ishiya mutabani wa yigo no muto ki akyali tanatuusa ate kati jjukira akyali ne mu mwoyo akyalina okulaba nga bagenda mu mwoyo ne balemera mu mwoyo kati pasita Bugembe teyalemera mu mwoyo kati naye muto ekizibu kyo kyekyo kati naye muto amazima gali kussa mwana ebintu ebimu obira kati ngaawo basiniya kati awo pasita Bugembe waatuuse tumuwerako example ne tokuba nnyo nti gumiikiriza nga pasita Bugembe bwe yagumiikiriza lindirira mukama nga pasita Bugembe nga mpulira ate omusumba tulina engeri gye tumuyisizza ekyo kyakulabirako mu kifo ky'okutugamba lindirira nga Pawulo gwe tutaalabako kati katwogere ku pasita Bugembe gwe tulabako wama pasita Bugembe aleluya nyweza kakati pasita Bujingo yeno ogamba oti agumiikirize nga pasita Bujingo alindire mu maaso abeko wagumira alinde mu maaso era nzizaamu amaanyi nakugamba baako woolindira mukama essaala jajja openinga ekinzizaamu amaanyi kyekino maama yaŋŋamba gumiikiriza oyo omwana si muto nnyo biri awo oluvannyuma nzuuno kakati ne Bujingo naye bwe yali ne Teddy naye ndoza maama we n'amugamba gumiikiriza ebirungi biri mu maaso ebirungi biri mu maaso naye omwana yakuba akayimba oyo ebirungi biri mu maaso omwana oyo ebirungi biri kwega olabanga kwegamba ekimu ekyekuba ekiwala ewa gundi ewa Bujingo njira ngumiikiriza ne waggali wange ebirungi biri mu maaso ate nakulanga naawe tunula eno kati eno bw'oba otunudde si ye maaso si ye maaso ebirungi biriwa ebirungi biriwa ebirungi biri mu maaso gwe nze kubuulira ojja nakutya nze kubuulira ebirungi biri mu maaso
olabye Uganda eno bwe Pastor Bujingo ono yabinteeka nze mbadde sibirimu. Naye nkyakibuuza ani awandiika firimu ya Uganda? Ekisoko okiveeko okimanyi nti batugambye nti no makulu ali lubuto. Susan. Mwayogera omutayagala kuzaala era mwata mbali lubuto. Susan. Nze akavidiyo ke nasembyeyo okulaba nga bali mu galubindi nga teyabadde lubuto. Ate galubindi ze ziraga olubuto. Galubindi azitadde ku lubuto. Nedda. Wabera mu galubindi talina kuzaala. Abagala galubindi tebazaala. Susan atubuulireko gy'anywera eddagala. Omanyi mwogera nnyo. Mujja kutegera. Lujja kubanga lwa Rwema na Juliana. Bifaananyi amala kuzaala ne biryoka bifuluma. Naye ate ebya Rwema byo bizibu. Yamera ne Bina nga tetumanyi. Oyogera bubi. Negye toli munnayuganda munnaffe ebintu ebimu ogwo. Ogira. Omanyi Rwema agira watina. Nogira. Kakati omuntu osala okotoza kiraavu egejjesa. Okotoza kiraavu egejjesa. Era ogejjako kabina. Ogwange omuntu asalawo laavu naye bakati. Kati gwe tolina laavu kyogamba. Toli mulaavu. Nga togezze. Nti sirina nyashi. Okubye. Nyenya. Okimazi. Abatandabyeko nga nnyingire era kale oba nnyonnyodde nti akabina nno. Oli laavu yasala akabina. Gw'osalawo laavu kyegejjesa omuntu. Nange laavu egejjesa akabina. Kwegamba nze siri mu laavu okutwaliza abamu. Mwami gali wange akyalina omulimu munene. Alimba omwana yakatanjagala kyekitegeeza. Omwana sebunya yagala bwagaziiremu akabina nekajja. Kenzo yali tayagala Rwema. Ate kati ekyo kireke n'okukireka. Edi Kenzo yali akozesa omwana w'abendi obutamwagala kufuna kabina kutuuka awo. Naye Kenzo naye nze ndowoozamu nedda waliwo ebintu ebimu. Kenzo okimanyi nti kati ne Rwema alabika yejjusaamu. Lwaki yava ku Kenzo? Okimanyi Kenzo kati yafuga Uganda eno mu music. Akoze omulimu wano bakola jam session. Anti kati ogenda ne weerabira nti batugamba omwana oyo agenda mu nnyanja. Nze kikuluza baperesi muzo kyennyanja gye mba ngenda. Nga bintu byakufuga Uganda kugenda bugezi mu nnyanja. Kamili yatugamba nnyanja. Ku mbeera yange kyendabye gwe tufaanana. Kubanga nze amazima nina credit gye njagala okuwa Eddie Kenzo. Okwata abayimbi n'obakolamu omulimu n'obafuga ebbanga lino lyonna. It is not easy. Yalemera connection zo mwana big eye una chakayana. Tayagala muwa connection. Yafunye connection ya president. Yafunye connection ya president. Era kyabanja connection. Tanalimuwa. Teyabanja. Tetenze kankubulira. Big eye tayagala connection ya president. Ajagala yakugenda kukuba gundi ebivulu byeyo jazungi nabo bakakane. Nze waliwo abantu abamu bengamba nti kakana ogamenti kati ntudde wano bandi kukino bandi kuki ngakakanye bigayi ngakakanya ni myaka emekanga kakanye oyagala kadiwe ngakakanye kati wayino okukakkanira in fact ke yagenze mu NUP akakane olaba shibaga kato linda bigayi yaze mu NUP yali wa 7 yavude kiri yagenze eno yasaze kali ate osingala president ali no banga tosaze yo wedi amaze yali yabonga dana ye ya au yali anonya baleme mu kuba buchupa abulamu mukubya buchupa omwana naye mufubanga shoye so ya biga so egenda kuochera tugenda jiranga nangate mukubya buchupa omwana tugenda jiranga nyo bayira wo omuntu oli wano ngoyagala okulanga naffe omuntu ayagala okulanga naffe tumugamba je abagala okulanga nani nange naawe okulanga ne show eno okulanga ne show yo ne show akacha bagala okulanga ne show neba ne munansanga boba nansanga okubanga jukira nakega iri aza nkolimira nabancha aliwo wano ngogeze mu America ninza nsale wonsi iki fala inzo kukolimira no gende South Sudan Dubai Saudi Arabia tochikola okolima kuteke mu chikole ngabo wachikolera nogende South Sudan bana inyinzo okunyumirwa ku bode busi yanogerera mu bus tokolima bintu ebya faza teka mu amanyi nonkolima nayenga bagala okulanga naffe wetuli by the way babuli erinya lya show extra digest mugoba nsonga ku nsonga by the way olote eno sote natandika fe wano tuzze kunyumya mu bunyumya gwe tugenda kukyalizanga buli muntu tugenda tutandike nani tusoka kuba kyalizani tutandike nagendo by the way genda mu comment section tutere wani gbolaba nga twamukyazizza wano tu tuyinza okasuka
kakati tugakuchaza tutere wani goyagala tutandike naye tugakusoka kuchaza omukulu omuyimbi w'eggwanga Big Eye naye Big Eye tumunonyeko ayinaso enene egenda okuzikiza Kampala yonna omwana tasagana amugamba ko omwana oyo yagambye mulaya ayagala kudda King Michael naye Michael omulimu oyina munene abaana boyina bakoli Michael ayagala kudda mugundi mu NUP naye yakoye NRM Brian White yalagawa bannange Pati oyogedde King Michael nzijukira Brian White kwa enkozi ye yali gundi ankuleke gwe twali ku podium kyenda be twali ku podium enkozi ye yali gundi wali ku podium Saliyo mu ku podium nalabangayo King Michael nendabayo n'omukulu Kasuku Kamiliyoni bawizo bonna Wizo amuyimbi yali ajjudde eri gwo badde ki Big Eye Smile yaliyoko kankuveeko nga yanyumira mu kasati ka white aka podium akaliko luvaji wano kyekulabyeko ne Brian White naye yajoganga muko tukwetisa King Michael buunga oyogedde bubi okwetisa abayimbi b'eggwanga kole nnyo sente abayimbi b'eggwanga netiko buunga olabira ddala ng'ebintu ebimu naye nga bawakuwa sente tewandyetise kawunga ako kale kwegamba wandyetise tewandyetise omanyi kakati olaba Big Eye oyo kale si kibi aketike si kibi aketike yetika akawunga ayimunaye waba anoonya sente kabingine wakaza wandyetise akawunga tewandiketise kale olaba Wizo si kibi yetika akawunga si kibi yetika kawunga abayimbi b'eggwanga Brian White alimbamu n'amala tenaabula Abaganda omanyi bagamba avaawo asigira kati okimanyi nga waliwo omwana ayagala okudda mu kifo kya Big Eye tekiddibwamu muntu ekyo Big Eye yakikola lumu agenda muddiramu kuyimba obutiitiizi omuba butiitiizi waliwo agenda okuddawo Racing kya utegeeza ki Racing kyo okudda yavuddeyo n'agamba mwene bwe munakola mutya mwenga bwembalaba tewali agenda temugenda na kusemba wadde okuwunyiriza entebe obusungu abujjawo ati kati anoonya obucupa buddewuwe olwano ekintu kyatinkula akimanyi ekifo kya Big Eye amanyi obugumiikiriza bwakibaddemu okutuka okwetongola gavumenti kakole so yayingire mu kyemulabeko omwana oyo tali busy Racing kyakyagala tali busy kyebayita okukiramuza akiramuza tukimuwadde oyinawo okimumira akiyingire bawulira akacupa we kanyuma akacupa bwe katokota naye ate bannayuganda balaba edduka Big Eye ayinza okukola so ne bagenda mu nyegenyege nebakyabulira ate abana bane Big Eye talina mukisa mu banagala simanyi kye bamukola nyegenyege atuuse nyegenyege ayinza okusigala enfuya mu kivulu ky'omwana erugogo kati mu nyegenyege ekigambo kyo kitegeeza ki nyegenyege nze omanyi bwe nkiwulira mpulira nyegenyege otandise ebintu olaba nyegenyege just bagenda abayimbi ne bakola show nga bangi abantu ne bagenda mu bungi nabo waliyo emmere ebyokulya bingi soda okunywa ate bino byempulira mbu wabayo ne butenti nabwo nga kwebaga abantu bawummula kowa yawummula abange ne ate kandi bawummula ate butenti nga bubagamba mbu tebuwummula abantu abannayuganda boogera nnyo ate nga butenti olaba abannayuganda beeyogeza nisokuleke lwaki sikutwalako mu nyegenyege mwami gali wange kasalemu wamma nedda eri mwami gali wange n'abafolowinga so yonna okuva gye yatandikidde kale tugenda naye naye bwe tutuuka eri okimanya nti era waliwo eyakututte mbeka engeri gye mbanga omuntu omukulu muntu mukulu naawe otegere kakyenja kukola katumala okubukinga tent ne mwami gali wange mbeera omuntu omukulu ku byokunywa nfuba okulaba nga nnywa nga ndya
ate bwe nkuwa nina okuwummula omwami ajja kuba nninze wali nze wango gy'osuula obucokolo ewa mwami gali wango kati kati muli bakopi banamwe kati awo kiki sokoleke kambuze kati bw'obeera eno ewa bannakati osuula bucokolo kati mwami gali wango bw'akomawo osuula ki nedda waliwo ky'olina okusuula tewaliyo bucokolo ekeeyo nga olaba sitaani bwatyo bw'atandika akuyitiddemu sitaani ankema vaawo genda tumulinnyirire sitaani tumulinnyirire okimanyi ng'embaga etuuse embaga yaki abazinga dindako omukazi ow'ebulaaya oba ono gwe yatulaga wakati ow'ebulaaya oba yakomawa omwana oyo nga yajja n'amaanyi nali mmanyi bannange nali mmanyi essaawa zino yandadde ali ku butaka naye abakazi temwetuuza kakati omukazi oyo ow'ebulaaya kinyo kiyali awalwanira mwami we abasajja tebalabika munange embaga etuuse bagenda bagattira Bugembe aliwa n'omupya mutesi naye olunaku lwe babagatta cokolo zijja kugwa cokolo fe wetuli naye olunaku lwe babagatta hakuna hapana kombya tokikola nze nkubuulidde omanyi oyinza okusuula bucokolo novayo nga wenna oli mu muddu za teri gwelindako teri kyabazinga tebakimukola no ye kyabazinga ye naye abantu abalala ndowooza olaba obusosoze mu ggwanga obusosoze mu langi mbutufu kibi nnyo tokkirizibwa wadde okusemberera oyinza okugenda n'olemera mukono ne gulemera mu kibya ow'ebulaaya ne bw'obeera ng'oli musoga ng'oli bulaaya ow'ebulaaya agenda anenye nnyina lwaki yakeera omuzaala nga kyabazinga tebanamuzaala mukulu kiikayiika kitiribiita kiringa bongo naye kikulu nnyo naawe nkoko nkulu sinza nkyogedde nkoko nkulu kikulu leka mugambo ow'ebulaaya sente weereza nzo naavudde ayinza okubeerera awo naga wamma bye mbadde mpa kyabazinga wamma toli mukulu oli kito oli kito winter yebadde kuyisizaamu winter ekuza obasama musana gwe gukuza mpewo ye kiki kiki mwana yakola ate ewe kyabazinga anaabe ku kyogo toyafuna kyabazinga ebulaaya tekiriyo teri kyogo teri bombo olijjawa omwetango teguliyo waliwo ebintu ebitali bulaaya kakati mbuulira omwetango baguyita batya mu luzungu omwetango baguyita batya mu luzungu nkola ogwange ng'otwala omwetango ebombo ekyogo kitwalira abantu b'ebulaaya kakati emitango it's a mwetango we have a bombo lwaki tetuvaako awaka wano ne tugenda naye wamma tubuulira ani gw'oyagala tukukyalize obadde kitulina omwana agenda okukola so big eye be Uganda n'ebitundu ebidiriddewo onoonya ki ekirala n'ebitundu ebyetooloddewo big eye jantulabe banange eno show eri ku TikTok eno show eri ku Facebook nayo bagiyita extra digest mugoba nsonga okitegedde ngenda okuyiga oluzungu awaka wano kakati so kaisewo mu luzungu this is oluzungu tinze gwe tata isawako oluzungu nze kandeta oluganda ladies and gentlemen this show is what gayisa bakaluzungu kalina kwangu ninawo lwekyamabaale primary school ewaminsi namuddu lutono sirungi fe twasomeranga mu bigere nga jjira mu ngato yaswala oluzungu lwe ninawo lutono nnyo fe wamma twavuddewo dda wano mmwe mulemedde ku YouTube zammwe naye subscribinga likinga sharinga ekirala akola atya aseyalinge ku Facebook ku YouTube ku TikTok ate commentinga okitegedde natuvuma
kakati anativu tutwala wa Godfather bafeka twala ogendo baloga ebinanansi Godfather muganti ono mukolimira agende Cambodia ono mukolembira agende Gaza wano gye balwanira wa mu Palestine agende mbiko America mulabeera bemu wekigana nkubira ddala omuggo nga gwa anteke Canada naye kati sokoleke kati bwe tutudde wano Ibrake we yali atuula tasobola kukwatibwa nsonyi n'agamba naye abantu abo kamba werezeeyo kyegundi kubaka kati webali kulwange bambeereddewo banjiriddewo mbiri nange kamba yirewo